Okay, ogamotago enali mitundu by'eggwanga ebyenjawulo amanya musikala Hajji Abdulmunya Mushafi kulanga kuletedde update eya Dr. Cephco wamu ne Jennifer full figure. Jukira omusango guno gwasobola okubeera nga ate gubeerawo ate Dr. Cephco bw'atyo naawe wa bail. Kakati ebyabaddewo olunaku lw'ejjo bye njagala okubeera nga nkutuusaako ebimu ogenda kubyewuunya ddala kyengenda okusembyayo ky'oba olindirira kyengenda okusembyayo ky'oba olindirira. Okusinziira ku kooti yasobodde okubeera nga ateebwe batyo esindika kazanyirizi onono omusajja Kawanda bigambo wali ku mere eruzira atasobola okubeera nga abeerayo okumala ebbanga lya myaka 3. Jukira nti nno onono avunaanibwa Jennifer full figure yasobola okubeera nga bw'ati amutwala mu kooti n'asobola okubeera nga amuloopa emabegako nti ekyamazima yamuwemula n'amuvuma n'amusansabula n'amuteeka ne wali. Ekyo kyandaga nti waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi. Jennifer full figure yafuna amukira. Jennifer full figure yafuna amukira. Dr. Cephco ono yakwatibwa era bw'ati n'asobola okubeera nga avunaanibwa omusango gw'okwogera kalebule n'ebigambo ebyali bityoboola Jennifer full figure onono nga presidential advisor ku nsonga z'e Kampala. Bw'atyo yasobola okubeera nga amuvuma n'avumiramu mutabani we amanyiddwa nga Museveni Kairos Paul nenno ne Jennifer naye bannaye mutala nakangu n'abagamba nti nno bajjo ya mu face yenna eya full figure. Bw'ati yasobola okubeera nga akwatibwa n'asaba ekisonyiwo ekyasobola kubeera kimuweebwa paka mu komera era batumaama yalabibwako ng'azirise bambi ng'ayagala omwana ateebwe andi nga tumanyi maama munnange yabeererawo omwana. Dr. Cephco yasobola okubeera nga ateebwa oluvannyuma lw'okubeera nti abantu ab'enjawulo basobola okubeera nga babiyingiramu omwali ne presidential advisor omulala amanyiddwa nga Catherine Kusasira n'amugamba munnange omwana mute kuba nange ewanvuma nasobola okutta. Naye Jennifer yeetondera kase naye ono tasobodde okubeera nga yeetonda. Olunaku lw'ejjo wali kkooti y'e Makindye bw'ati omulamuzi yasobodde okubeera nga asala omusango guno bw'atyo n'amusindika eruzira okumala emyaka 3. N'amugamba akompasetinga essente aziwe Jennifer full figure ezitaayogeddwa amusasula oluvannyuma lw'emyaka 2. Ekyo kyabwe kyakuteesaako. Kati kano ke kagenda okusinga okuluma Dr. Cephco. Ayina okugenda ku mukutu gwe emikutu gyonna gye yakozesa okubeera ng'avumiramu Jennifer full figure n'amwetondera nga yeetonda ayogera amannya go biriri. Yeetonda atya? Nze Dr. Cephco neetondera omukyala Nakanguubi Jennifer olw'okuvumaavuma era nkubuulira nti sirikiddamu olw'oluba lunaku lumu okumala ennaku 3. Okusinziira ku Jennifer full figure agamba nti kooti yamuwadde option endala ey'okuba nti asobola okubeera nga atasasula kooti bw'atyo n'atasiibwa mu myaka egyo 3. Ye full figure yamaliriza atugambye nti atwaliddwa luzira. Yamaliriza atugambye atwaliddwa mu komera naye singa basasula ssente ajja kuvaayo olunaku olw'ejjo. Kati ne bino byenjagala okugamba tovaako kubanga obyetaaga. Kaakati kino kyotamanyi olunaku lw'ejjo Dr. Cephco yabaddeko ku mukutu gwe
ng'ali n'abantu abalala munnaye mikwano gye ali ku live banyumya we baseka we bagweri nekitegeeza nti Dr. Cephco tali mu komera wadde bamusalidde omukama akonkomere sigaleza muzikala haja abdunnya mishafi kulwanga beera bulungi luweeraba mpaka olunaku lw'enkya.